Bano basazeewo okuyisa obubaka bwabwe mu kwekalakaasa okutegeka emisinde egimu bunabyalo okukosa n'okkuba enkuŋŋaana bategeeza abantu ku butali bwenkanya ku luuyi lwa gavumenti. Gavumenti yatwala ebbago mu Paliamenti ku kulongoosa amateeka g'okulonda wabula ebibiina by'obufuzi bigamba nti gano makwekansaamu era nga gavumenti yakyusa linnya bunnya. Bagasseeko nti ebbago lyasuula mu kaseera ebirowoozo byabwe gavumenti ne yeefuula nnampulira zzibi nga kwe kusalawo okuddukira mu bantu. Kiki ddala ekyetaagibwa mu ggwanga lino okulaba nti tufuna akalulu ak'amazima n'obwenkanya, kubanga newankubadde bannayuganda beetaba mu nkungaana ez'enjawulo nga bategeka eby'ebirowoozo byonna ebyatwalibwa mu gavumenti, waliwo abantu abangi abatanategeera kiki ddala kye tulwanirira mu kufuna akalulu kano ak'amazima. Bategeezezza nga bwe walina okubaawo enkyukakyuka mu kakiiko k'ebyokulonda muno nga musse okutondawo akakiiko akapya akeetengeredde saako abakakulira okukolera ku kisanja kya ndagaano ya myaka 7 egitaddizibwa bujja era nti walina okubaawo enkalala z'abalonzi empya wamu n'okuzeekenneenya. Bategeezezza ng'amagye bwe galina okuggibwa mu by'obufuzi kw'ossa n'okutangira gavumenti okukozesa ensimbi okuva mu banka enkulu eya ggwanga. Tendereza bannayuganda muli bagumiikiriza nnyo okusinziira ebiri mu mawanga amalala abantu gye banyigiririza. Mwe bannayuganda muli banjawulo, timwandyagadde kudda mu mitawaana gye twayitamu era ffe n'ebigambo byaffe ebirungi bye twogera bisinziira ku pointi enkulu nti titwagala kudda mivuyo gye twalaba kikafuuwe, naye tukozese eddembe lyaffe Katonda lyattuwa ne constitution y'eggwanga. So tukubira bannayuganda mwenna omulanga nti buvunaanyizibwa bwammwe yonna gye muli, tumanyi mutiisibwatiisibwa, tumanyi mugulirirwa, tumanyi abantu bali eyo bababuzaabuza, naye luno lwoya lwa mu nnyindo. Obuvunaanyizibwa bwa buli omu okulaba nga yeetaba mu nteekateeka zino okussa akazito akanene ku President Museveni ne gavumenti ye naddala okusinga Parliament kubanga be bakiise baffe. Olutalo olwaleeta mwami Museveni kati amaze mu buyinza emyaka 3 ekyaluleeta olutalo olwo kaali kalulu akabbibwa. Akalulu akatali ka mazima na bwenkanya ke kaleeta olutalo. Ekiwendo kino kikinogaanyizza nti kyakukola buli ekisoboka nga bayita mu makubo gonna ag'enjawulo okulaba nga basindiikiriza gavumenti essa ebirowoozo byabwe mu nkola bonnambiro. Bwe batyo basazeewo okukola enkuŋŋaana mu bitundu eby'enjawulo okuyisa obubaka bwabwe mu ngeri yonna esoboka okutuuka ku bantu. Ekiwendo kino kikulembeddwamu ekibiina ky'obannakyewa nga kituumiddwa The National Consultation on Free and Fair Elections.